bubaka ki bw'olina eri abasiibi mu Ramadhan eno? Bannange abasiibi mwenna, obubaka bwe nnaali badde mbawa bugamba nti buli muntu aweeyo n'ag'omu buto okulaba nti kino ekisiibo akisiiba, kubanga ekisiibo kino mu butuufu kye kisiibo ekiddiridde n'awookerawo obulwadde obwa korona. Baganda baffe bangi bagendeddemu, abaali badde basiiba singa baali badde weebali, naye Allah subhanahu wa ta'ala tabasobozesezza olw'okubeera nti ekirwadde kyabalya. Naffe tusiibe olusiiba nga tujjayo n'ag'omu buto olulaga nti oboolyawo ekisiibo ekinaddako tetujja kubaawo. Tunyiikire okukola adhikaari, tunyiikire okusoma, tunyiikire okusaddaaka, buli kyoma abasoma Qur'an musome, abasala tarawehe temwesaasira, kubanga obulamu tebuli ku sayidi yaffe. Akaseera Allah bw'aba akatuwadde tukakozese mu ebyo by'ayagala. Nkubiriza abalina obusobozi batunuulire abatalina busobozi, naddala nga bayita mu baana baffe bano aba Thuraya ku kye batukoledde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasasule musera era Thuraya ebeewo. Barakallahu fikum Sheikh, tukayanza nnyo. Wetukyali emitiyana tugenda ku delivaringa packs ez'enjawulo mbawalimu ab'enjawulo wano eno, naye nga ne mitendera emirala n'abawalimu abalala mu bitundu eby'enjawulo ng'ojjako mitiyana tujja kuba nga tubalambula era nga tuba packs tunaatuba tufunye. N'olwekyo buli alina obusobozi bwonna asobola okubeera nga atwegattako mu programu eno, tumukubiriza atwegatteko insha Allah, tubeere nga tuyamba ku bawalimu baffe babeere nga bafuna ekyokusibuluka ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.